ate Namungi w'omuntu ye yeetabye mu lukuŋŋaana lw'enjiri luteekeddwa ekkanisa ya Universal Apostles Fellowship of Righteousness e Jinja. Abakkiriza nno basabiddwa okweyisa obulungi, bano baleke kweswaza n'okuswaza ekifaananyi kya Katonda n'okuwagira enteekateeka za gavumenti, kale nno basobole okwejja mu bwavu. Bogenzo okukyanga abakkiriza bataka mu kibangirizi kya Ladies Ground mu kibuga eky'Ejjinja bateekeddwa olukuŋŋaana lw'enjiri olwateekeddwa Universal Apostles Fellowship of Righteousness mu kibuga Jinja. Nabbi Dawudi akulira ekkanisa Universal atuukidde mu nnyonyi n'alanizibwa mu kitiibwa. N'abagoberezi bayisiza ebivulo mu masekkati g'ekibuga. Babegattiddwako bandi y'amagye ne bakumba okwetulula ekibuga Jinja kireesewo akalipagano k'ebidduka. Kwaya ez'enjawulo zitendereza Katonda n'okuwaana enjiri y'obutuukirivu ebulirwa Nabbi Dawudi. Betembula okuŋŋaana lumu mubadde baminisita abakulembeddwa minisita omubeezi w'ensonga ez'Obunyolo Jennifer Namuyango abaka palamenti n'abalala. Minisita Namuyango asiimye enkulaakulana etuukiddwako mu kkanisa ya Universal awatali kusaka biyambi bazongo. We've constructed for ourselves churches. Those who take that route beyond Kanyanya, you see what is there. Azira abakkiriza okwetta n'enteekateeka za gavumenti nga parish modo okusobola okwejja mu bwavu. Esente President Museveni yabongeire buli muluka, esente ja parish modo yayongeire gi mwerwaneko bwavu. Nabbi Dawudi walinnya katuuti asabye agoberezi okwagira President Museveni gavumenti ye olw'emirimu minene byaleeta mu ggwanga. Ffe twali ku biseera ebindi nga oba nali ku biseera eby'era. We were in those in those eras of the past regimes. Ekigambo mirembe, the word peace, was never thought of. Aye nebaza Katonda. But I want to thank God atuwaire omuntu afaayo ku lw'ensi. who has given us a leader who cares about his nation. Akuliza abakkiriza okweyisa obulungi baleme kusoza ekifaananyi kya Katonda mwe twatonderwa. Atambulira mu butali butuukirivu. Moving in unrighteousness. Omulala alowooza kutta munne. Others think of murder. Omulala tatya kulimba munne. Others don't fear to deceive. Omulala tebatya kuwaayiriza. Others don't fear to false Omulala tebatya kukubbangana. They don't fear to cheat. Ng'olaba kwegamba ebikolwa by'ekivve. Lubega Ivan yakusakidde eggulu eno ku Bwakabaka TV.